oba Sheikh kati oba Sheikh oba le tuliwo gwe mukama wange wadde tusanyukira nnyo omukulu oli atukyazizza sijja kusookera ku madamu tosi nze sijja mwogerako mwabatawulidde be bamwogerako ebyo byammwe nze kapiteni Sebya John Bosco musajja awummula afudde ebyeyongerako ebyo Allahu Akbar bw'oba tonnafu omusajja tawummula takbira kati wano wetuli ono yabanziriira sebugwani Vivambita retired Lieutenant Kupisa Nyenyezi, Chairman of Veterans Gomba District. Abamaddu mu kibiina kye bayita Myoka. kubira engalo ez'amaanyi olaba ne bameeja gye bali Nange ndi nannyini ssente mu Mawokota South gwe mwogeraku. Baabali wano abamu tetuli ba bibiina bimu naye bwe tukwata ku ssente tuba ffenna tuli ba Museveni. Amiina. Ffe tumwagala nnyo kuba yatuzibula amaaso wadde tetwagendayo nga twagala mu biseera ebyo. Nze kyensinza omwagalako mu kuzibula abantu amaaso ng'ovudde ku bino mbw amasannyalaze biki kati abantu tebakyaloga nnyo bannaabwe. Lwaki? Edda baakutumanga bbi ow'oku kkubo genda oleete bbi ow'oku kkubo ffe tukulidde mwe bamuteekera eddagala. Kati oyinza okutambula mayiro 10 nga lolabye ku nsowera zinyooka wabbali awo nga baapamyewo. Abantu Museveni yabateekamu obwongo obukola ki? Tokyalaba mulambo ku ggaali nga bagusibyeko embugo gugenda awo. Ekyo mwe temukiraba mwogera birala nnyo takoze ati takoze ati ebyo temubiraba. Omulambo ku ggaali guli mu mbugo bw'ogulaba nga bwonkubira essimu senguya wali weepaaka omulambo gugu. Oyo Museveni tuva ku masannyalaze tuva ku masimu tuva ku ki tuddeeyo wansi eyo. Agavubuka agakutte eggaali gasibye esaati muno liva buwama ewaffe lijja okubika egwabenge okyalaba agenda okubika kuli akola mukozi wakyo waaye Sebya wuno asambagala alabika afa gwabuulira w'e Rwanda. Amiina. Kati eyo tuvuddeyo oba kuyita kugereesa. Nzijukira pulezidenti yagamba lumu ye tayagala mwavu era kyeyakola kwe kugaggawaza abali ku kyalo kyewaabwe ludde wowe gwomanyiyo ekisozi n'abawa ebintu mbukyatya omunyuga gwe yapima nti gwa wiiki balirangwa bajja okujja bagusabe wano Jeneti abaweeko gumale ennaku 2 ng'ate yali abaze eki wiiki. Kati naffe ebyo bitayagala omunyu gwaffe baliranga ogusaba. Ebyokwogera nno biba bingi byagala lunaku lulamba naye bwebyeteekako nga tuli mikolo nga gino abantu bakukoowa ate bweyogere bingi era tebabyagala. Bakubuuza kati abantu abali wano bonna ndaba bantu bakulu lwaki mwagala ssente? Twagala ssente tusobole okuteekateeka abaana baffe bye banabbanga nga batulabirira. Bw'otabawo omwanyi tabeerawo bakunogende z'emwanyi 10 ne bagamba 2 anti tokyatuukayo. Kale mugende muzireetemu sukaali atutte 8 naye nga weebali bakulabirira. Naye gwe bw'otababe bibateekaawo tujja kusanga envunyu zaakulya pembeeri eyo. Amiina. Naffe tukola lwakuba mwe mumanyi nti abasirikale bantu bakusabiriza nedda.
kasita tuli twena munatukyalira kugamba abo Museveni abawa naffe tukola tekijja kweyogerako naye kati ekintu kyemulimu bwe mulaba nga naffe mwetuli bwekkiriza nti amaaso gakuziruke olaba naabo mwebali ebintu gundi tatulimba musajja wattu Sepinya tatulimba naabo mwebali kati bannange naffe twegase na Sepinya tujje tubabbe siringi enkumi ezezi zetunonye tubuuza bannaffe mujeemu kubanga abantu abasinga temukkiriza nga temulabyeko. Haleluya. Amen. Kasita mudamu jamina mayamba mbanywezezza naye abawedde ebyensiko sijja bibagulya wabula oli mubeera naye tukaddiye naye mu nsiko oyo bamuyitaani bana olowooza bamumanyi kazibu oyo kazibu ejanguwa ali gumite yaliyo nnyo ate luberebedye 82 Katonda amukuumye naffe atukuumye nze mu nsiko twayingira n'ono leetunantinyenyezi kuteesa nga tuyingirira mu lukomero eyo 82 Mukama atukuumye era tumwebaza okuba nti tusobola okuyimirira mu bantu ne twogera kuba twadde emabega nga betwalekayo abamu omwenge gwabatwala kiba kyasobola naye bw'olabanga omusirikale ng'ali mu kintu kati nga biri ebifaananyi ebibyolaba bigenda wala fere tuyinza kuyimirira mu kintu kirimu gundi omwo myezi goolo ate ffe tetulabanga mmwe tetuyinza kubeera mu kintu nga tetumanyi gye kikoma eri mulengerera walo tusinga ate kati tetukyabeera mu kintu nga tekifuna mubeera mubifuna amina kati alina amatu kulira atalina gwoba olina waliwo webake omusajja yagamba yayogera ebigambo byeleero nomala ewiiki yekisekka kakimu kyamwogera bwe yalinga avuma abantu kati ebimu bwe mbiraba mugamba ate kisekka wama yakolaki yayogeranga bulungi amiina mulekeraawo okwekubagiza mulekeraawo okusabiriza oba tolina munyuma lennaku bbiri togwina tosaba beerawo eryo liba ebbanja ng'owulya muyo olina okufuna sente okuleki obugule tolina toyi gisime ekinya kikomyawo kikubanje buli onooyitangawo nga kikubanja awakati wali katandaalo oli muntu kigwe naawe ateeka esowaani wansi embaata ne zizigiramu embaata ekomawa ebyo tujja kudda tubibasomese Mukama abawe omukisa mukitwalamu weyayogedde erudda awo waliwo ekintu omuzimu ogw'obwavu omuntu gengenda obayitira abantu wano si bakajajjasi ate nga muleme kulowoozanga agantu ganene bwegati nti gegalimu omulamwa gwengenda obayitira yakulira amasanyalaze oba mu disitulikiti 5 nga osanga katono ne mwoli agitwala so n'olwensonga eyo mbasaba buli muntu waali ayongere amaanyi mu ekyo kyakola ayongere okuseevinga naye mu kuseevinga kwoseevinga beerawo n'activity mu gurupu yammwe gye mwongeramu amaanyi okukuŋŋaana badde baluganye ekyo tekibadde ate kirungi kubaffe abeegasi
tuba twagala abantu bave mu bwavu. Tetubeera na byabufuzi. Baluwa yatuuka mu woofiisi kutegeezaako kopigro olukuŋŋaana olugenda okubeera wano. Tusanyukira nnyo buli muntu akwasaganya ku bintu ebisitula abantu okubeera awamu. Kale ate olukiiko muteekamu ebyobufuzi abeegasi mba mukoze bubi. Ebyo tuba tubyogerako mu fola endala naye wano tubeera tojja muki mu bwavu. Kale mu mbeera eyo nange ndi mwegasi era kiyamani wange mu cooperative Nanvu zesinga okubanga zezitugatira waki awamu. Empagi esooka olina okwegatta open and voluntary membership. Tebakukaka bukasa okwegatta luddawa mu kibiina kyonna era ne kino okyegattamu ng'okoze eki ng'oyagadde. Tulinamu empagi ya democracy eyetukolera ddala nnyo buli kimu. Tulinamu empagi eya training information eri bammemba and trainings. Tibamemba embanga muzze wano tuba tuzze okusobola okusoma mu bwegassi. Kyova olaba gabeerako n'akakalaamu, beerako n'olupapula, oyinza okufuna ebintu ebiki ebipya. So bakuyita mu bwegassi wonna kola ki? Gendayo. Kanjogere ku mpagi endala corporation ama cooperatives. Mbadde muwulira abeeruweero, Mubende, Mpigi, kati muli Masaka. That is a corporation among cooperatives. Nti omulimu gwe mulimu ogw'obwegassi temuliyo mwekka. Waliyo bannammwe abakola ki? Abaliyo ababasookayo. Waliwo empagi gye mbuuseemu katono awo temwagala nnyo giwuliriza. Kitegeeza nti People Grow Farmers Multipurpose Cooperative Society Limited. Nze director waayo, nze nankulu waayo. People Grow eri mu districts 15. Kakati ne Kalungu kweyegasse kitegeeza nti ziri 16. Bagwane. As long as ye mmemme yeba ebitegedde yegambye kigamba waddeeko okuyingira si weewaawo. Commercial officer obadde kkiriya nnyo n'ogamba nti obwegassi kutambula na ssente. Nothing can move without money mu lugendo lw'ebyenkulaakulana si weewaawo. Ffenna tuli wano tunoonya ssente. Tukuba mpenda za ssente. Kati we tuvaamu ssente twogera ku ki? Gye muli mu bibiina byammwe eyo muyigira na registrations. Si weewaawo. Naye ne muyombera ogubweperi ogwakuyingiza lungu. Tuka ku ofisi ya RDC nga taliiwo nga ali mu workshop. Ne ntuuka ku yakaawo nga naye taliiwo. Omuntu gwe twalaba yali Mukulu Matovu. Mukulu Matovu ne tumunyonyola byonna n'akalulu n'abalwakumeka kati lujja kuba lwa 6. Sijja kubaawo naye nja basindikira omuki omubaka. Nakimutaddeeyo konze ye wali abeegasi abange abantegeera. Koye kale ne tuvaayo. Zeni ne tuwandiika ebbaluwa abakulu ne bazitambuza ne bazitwala mu buli ofiisi. Kati challenge ebaddewo mu ofiisi ezimu tezaakondako ku received copy stamp. Abawala be baasanga mu ofiisi baasayiningangako buki? And it is not our fault. Sife twateekamu abawala abo mu ofiisi. Ne tujja teguliyo gunaabaayo tegubayo gujja kubaayo kale muyiwe emmere kale ne tubeeramu ekyo naye Mukama tumwebaza nti tumaliriza bulungi era ne tubeerawo. Basebo ne bannyaba enkulaakulana bw'ogigatta n'ebyobufuzi ekimu ku byo kyonoona kinnaakyo. Ffe twalonda twamala gwe twalonda yalinza okulayira. Naye kubanga tukimanyi Muhadisa agambye nti President Museveni nanyini nkulaakulana banaye mwebalire ddala mu mbeera kalungi. Awatali Museveni tewali People kubanga lwaki ffe tukimanyi nti nno ye nanyini nkulaakulana yalina kapasite esobola okujjuza okuyayana kwaffe kwe tulina. Tewali mulala. Kakati bw'abanga yali mu ntebe ate oli naddira ennugu ye n'atandika okugiteeka ku People nti kino kiri. Kale yasindika ekigali tabana baleebesi. Kati
ate bago bagulina ebyobufuzi byaggwa twogera kati ku bulamu Piguro ebaddewo kati emyaka etambuza gwa 8 bassebo ne bannyabo tetandise leero musetause bali bagerageranya Piguro levo gyeriko bagigeraageranya na Pewosa ne bagamba nti Pewosa Arua ginaba 5 Arua tulina abantu 15 ebusoka tulina abantu omutwalo 11 tulinga emitwalo 7 nga mwe temuliiko ndowooza mwampulira ekkololo ng'abeerera pulezidenti abaliyo akati bassebo ne bannyabo omuntu era takulimbanga nti ekkubo ly'okutte fu oba fu kale ye kakwata eddamu gye twalaganira tebaaliyo commercial officer lwakizera bwe natuuka ku disitulikiti banjulira be nali nabo nze nnoonya office ya commercial officer kubanga lwaki nti office eyo yensaala ennyo mu kuteekateeka ebibiina si weewaawo concerning mu bibiina bwe baneetaaga certificates bwe baneetaaga zi SACCOs recommendation simanya training tewali teeka ligana muntu kusevinga ssente bw'ogamba nti ojja ku bantu ssente basevinga ebikoola sebo mukulu komansho mwine ekibiina kumalira bantu budde naye twagala naffe tugambe nti muzeeyi abeewo nga twalidde ekyeggulu ate nga twalidde the food of our choice sibuga nti bamale gampa ku mbayi ezo eziriwo ng'ayigayi banaye tulina ebyokukola we are not passing people's time kyenyamiza hanyisa banayogera ku b'empigi diso ow'empigi yali naye ataddewo embeera buli omulaba ku Piguro mu kubendu nemugamba ojja kuwalampa naakusasula omusala abantu bano ku programu za gavumenti bongere ozitegeera nti ssente gyeziri mugende bagateeketeeke tewaliwo ogenda kufuna kikubu kyo nga tolina certificate otuuka ku disitulikiti buza office ya commercial officer bw'oba oyagala sako certificate okitegedde taata bw'oba oyagala CDO okola booti era genda wano okole mirati ABCD tewali ssente baziwa amadistricts taata wange nezidda nayo neziddayo nga bano balemereddwe batya nayo bwe balaba kwesesa wano batyayo kati n'okulaba nti omusomesa azze owa Piguro abasomesa babakukunula mayumba bajula kwekweka mwekiririzemu bassebo ne bannyabo tewali kibi nga butamanya n'obutasomesebwa ate gutwa nnyo bwe tukuba enkuŋŋaana zino ze sigenda kujja kwesimbawo kalungu ze banzaala wese naye bwe tuba n'akasente kaffe nitufunye miliyoni zaffe 3 baziwadde abamwanyi terimba nti ye tukola kinti activity yaffe tusuubula mwanyi kale ne mutuula nti bizinesi yaffe ya mwanyi tufunyeeko miliyoni yonna mu Uganda ekololo era nga muzeeyi yajja okuba omugenyi omukulu tulinzeeko amale okulayira agenda kuba atuwa olunaku atulonkinga official ate abeeko nekyatusulira mu nsawo olwo muleke mulabe tutambula nga tuzigula si weewaawo for us we don't force anybody kuyingira nkulaakulana naye mbeebaza nti mwabiwulira ne mubitegeera ebirala byonna mukkirize Katonda nga bw'atuwadde n'obudde obulungi buno tulonkinze Piguro mu Greater Masaka tugenda girisanyingako wali eri kitegeeza nti megalonki kinene bassebo kigambo Muzeeyi Museveni okubeera nga ye mugenyi omukulu kiki nakyo kiralamu zino tours ze tukola zongera okujjukiza nti tukyaliyo kuba abamu balowooza nti Piguro ya byabufuzi enoonyeza Muzeeyi Kalungi twakanoonya era tuli bamativu nti gyali mu ntebe naye kati bamu balowooza byali birina kukomaawo kyokka nga omukulu kyalina okutukwasa era kujja kololo mwenna abalabe ono byakwata kwe bagenda n'okukompeyalingira nti kololo bajja mumusobola olaba babadde Masaka naye wante wabadde bantu enkuba simanya paalisi modo n'okufuna eza paalisi modo mumala kutoola ssente okuziwaayo sino kirimwe nabagala abasabye mmeka muwadde ez'amafuta agamuleese wano lwaki temusanyuka muyingire mukubira engalo nabagala agenda kwogera ku pulezidenti Museveni sokogampo ngo pulezidenti Museveni simanyi olukuŋŋaana lyo tolijja kubeera wano mweberere mu bantu mmwe
Nabagala ayinza obutabyogera. Wuuyo yali ebikola by'emiti okumala emyaka egi ali mu lukuŋŋaana lw'olimu gwoga nti olukuŋŋaana terujja kubeerawo mutereere. Mutereere kati Nabagala mwagala tumutume ki? Ebyenjawulo naye nga ekibiina ekitugatta mu Pigulo kiyitibwa Kyosimba Onaanya Ambulera Bode n'eggombolola tetufuna okutaataaganyizibwa era bakoze omulimu munene nnyo okuziyiza abantu okukola ki? Okujja nga bagamba tubisazeemu bo tebaafuna kutegeezebwa ate ng'ekyamazima twabategeeza. Ebbaluwa twazitwalayo ne tufuna ne received era tusse omuguwa munene nnyo okulaba nga wetuli wano. Obwedda beeteekateeka kuleeta wano kabangali zitukwate zitutwale naye olw'okuba nti tuli makubo matuufu ate bakama baabwe era bagambye nti abo abantu bali makubo matuufu kintu kye baliko si kya byabufuzi kyakwekulaakulanya kuteekateeka muntu wa wansi kubudaabuda muntu wa wansi muntu kwekulaakulanya kuva mu mbeera gy'abaddemu okudda mu mbeera ki endala. N'olwekyo bakama bange kwe kulaba nti omuwendo gw'abantu mutono bafunye amasimu ag'enjawulo temujja tebigenda kubeerayo tubagobyewo n'emmere bagenda kugiyiwa era nze obwedda ndi ku masimu gumubuuka ne katongoye gwolaba basajja bemulaba era kati olwaleero nze mulaba Mama Pigulo bemulaba abaami abo Mama Pigulo azze kununula mmwe nze yanunula obwongo bwali bwebasi kati bwakola ki? Bwazuukuka. Bwe natandika okuba naye bwembeera gubeera ku kyalo tugulwanise nnyo tuli lwannume gubeera namufu abakulembeze kubanga weneegera olwaleero Pigulo tezze mu byabufuzi twalonda akantu kakola ki? Tuzze mu byakulaakulana naye bw'olemesa abantu bwekulaakulana nze okusemberera omwavu mbeera n'abagagga 7 kubawonyaawo. njagala mbabuulira amazima kubanga ojja genda wamu n'omugambe nti ndwaliza omwana nyamba emitwalo 10 omwana alwadde nti ate sizirina omugagga jagamba tukoze ttemu okayiye n'emitwalo 2 gaabo twagala tufuuke ngaabo muwulire bakwagalana kikokwagalana bawulizewa nange ndi mukwagalana naye ndi Pigulo bakwagalana mweyonga kuwanga tokola ki? Tolina tutandika okusevinga n'okuba yakifunye tutya tutambudde tele Pigulo okufuna byetwagala kubanga byenjogera sigenda kudda waggulu naye mbagamba ntuve mu bwavu tukola ki? Ate eri abatwalisa tubeere abaavu omuzimu agombye okwagala okunyika bubwavu Fire. wanaaba omwavu n'atuula nani mwena mwenyidde bwe bale punyiire edda twalinga bwe tuti naye bakyala kakati mwenyiridde mufune akaseere kamubeere nako naye neewuunya nnyo wante tuzze mu lutalo wetuba tuzze wano mukubire Pulezidenti Museveni mungane mwekubire mungalo mwebalimu akalulu si yatuganye si yaganye bano okubeerawo naye ate baawa omusaala gwe ne baakola ekyo ne bagana ate okubeera abantu okukulaakulana ate nga muzeeyi abagamba mugende musomese abantu abo bamanye byembawa bave mu bwavu kati munaamanya mutya Pulezidenti wabanga atumidde mukama wange tusaba osonyiwe bano baana babali eno ku disitulikiti bino ne mu Bayibuli mwebiri ne mu Kurani gyebiri mulimu abakkiriza mwe batali baki Bakiriza. abatangaza ne bana abasimbere ku olutaani naye nze mbasaba bayitawo bakula ennume eno wannume eno kukola zaalayo omukyala bamuyita Nasaira zaalayo omwana mulwane nnyo tuve mu bwavu bwe tulimu Pigulo etukulankulanye abaagala otunyika ate bajja enkyo tusaba emisolo kubye tulima ku mmwanyi Weewaawo. kakati ate bebabagaana olwo ekyakino kinaakulaakulana kitya Ate nga ye lwannume. Kapiteeni mbeebaza mwebali kulwana ensi yakyuka zino bali situbyawo amasannyalaze noona taata nze mbeebaza sijja kwogera bigambo bingi nnyo bakaba bange mwebali nnyo naye mbagamba tutambulire wamu
omusoga akuba tuve ku mugirandala tuve ku mulamwa mutakyama iwe onaakyama ojja kusigala ng'ozina kyokola ki kyolina kyemwe abakyala babakoba musebe yabakoba mukola obubiina nibuna bwe mwakola kati tugire obusitula abasajja babuyingire ekyo niwe okyogeire kodi wakola ekigambo kino nga tukwida bona nze nalindidde okwegaita ninze okuzaaliwa okwange aye kuno bakweta kukola ki nze nalindowooza kuloka okuzaala figulo yatandikira Luweero yasooka okulokingibwa mu ggwanga lyonna naye neetambula neyeetooloola mpaka weeri wano naye mwe mulaba nga naffe tuli nayo tusobola okujja e Masaka ne tubateekamu amaanyi ne tubasomesa nammwe mubeereewo ekikulu bwe kintu kye muliko mwenna mukimanyi mutima gwammwe nti muli mu bwegassi omuntu oba oli mu bwegassi tolina tteeka lyoba okoze eki lyoba omenye naye ate neddiso tumwebazizza nnyo kubanga bwe yategedde Figulo n'agamba bantu bange omukolo gugende muki ekitudde wano eno tufuna olupapula